Baganda bange mbalamusiza banyabo ne basebo. Bane ntwalo mukisa guno okoowola eddoboozi lyammwe abantu. Tetumanyi kiki kyatukwasa. Twamaze ku karantini yaffe bulungi nnyo ne batukebera nga tetulina bulwadde. Essaawa eno bwe bamaze tukebera simanya babiso ate ne batukwasa poliisi. Ekyatu twabagamba baatukwata. Omuntu gwe bakutte n'omuntu gwe bateeka mu karantini kirina enjawulo. Batutwalira ddala ng'abantu abakyamu ennyo. Tetulina bukyamu bwonna. Bwe tuba bwe byonna ebifuluma nti nno twayimba sho tetuwagire muntu gwe tuba twagala kyogamba musiyogere ku people power olwokuba nnyimba sho banyabo ne basebo tuli mu mbeera twasuziddwa mu seero tetunnalya tetuwulirizibwa tewali tetumanyi kigenda mu maaso batwawuddeyawudde abantu abamu tetubalabako batukwata abantu 7 tuli 5 abamu tetubalaba kugamba embeera tusobedde twagala bwenkanya mu kintu kino kubanga fe okuva Uganda okuyingira tujje tunoonye ssente. Baganda bange okujjako omuntu yenna nga tamanyi mbeera bweri naye embeera bweri nga tetukola nga tewali kyetuyingiza ebbanga lyonna tumaze nga tutudde omuntu n'ofuna akalimo gy'okakola gy'ogenda okukakola tebambala masiki bwe bakusanga ne masiki bakukwata kuba musango kakati bane tetumanyi kye tuba twazza tusaba okuyambibwa tusaba eddoboozi ly'abantu kubanga bannange kyetuzudde eno amateeka gali mu kutwalibwa mu ngalo tuli mu kunyigizibwa mu ngeri ey'ekika ekya waggulu batufunzizza okuba nga ssente zaffe zonna zituggyibwako buli bintu byaffe byonna bibuze bafubye okulaba nga buli kimu tunyigirizibwa mu mbeera kugamba etategeerekeka. Bannange tetumanyi kigenda maaso batusuuliza mu kkomera tuli wano Masaka buno bwe bulamu bwe tulimu embeera gye tulimu efaanana bweti. Ekiro omwana abantu abasinga bemulaba wano abasinga bawulira emisango gyabwe tuva asobola kulayidi kulya misango gy'abantu kikwewuunyisa nti abasirikale bangi bali wano baweereza kukomera bantu bakulu ne bakwata abantu ng'olaba tebalina misango gamba nti ekkomera lyandibadde nalirire nga temuli muntu kubanga abantu babadde naye bw'otunuulya emisango abantu gye ekigenda mu maaso si kyangu n'akamu kyetuba tusaba banyabo ne basaba okuyamba kuba ne zino vidiyo tuli muzikwata mukwekweka naye nga tusaba obuyambi bwammwe.